Godfather. Tutuninze live ne Godfather Media essaawa ziri 12 zennyini nnyini ez'akawungezi ka leero ng'ennaku z'omwezi ziri 11 omwezi ogwa February omwaka 2021. Nkusaba otegeko share yenna atuuse ngatandise n'akaseko ndi waliwo ankubidde essimu essaawa zibadde 11 n'eddakiika nga 5 n'ambuuza Godfather nga oluddewo kwegamba babadde balindiridde. Nkusaba otegeko share muganda wange yenna atuuse tugifuule eŋŋombo nga buli atuuka ky'osooka okukola mu byonna ku sharinga buli w'osobola. Bampita Godfather. Message zenfunye nnyingi nnyo ez'abannaffe abakola mu nsi z'Abawarabu. Ssegirinya Muhammadi yatugamba tubayite ba Queen. Ba Queen ne ba King. Message nfunye nnyingi nga zisaba obudde tubwongezeeyo musobole okubeera nga mukoota buliro. Naye olwaleero olwa program gye twabadde twamaze dde okulaganyisa tekisobose, so munaakawuliriza nga mumaliriza emirimu kajja kusigalayo. Waliwo ne muganda wange abadde ankubira essimu ku WhatsApp, I think Nasaasira Brian. Simu eno esembyeyo tugishaninze down olw'ensonga ntubadde tugenda live ne Godfather olwaleero. Baganda bange buli aliko nkusaba osharinge, buli aliko nkusaba ogisharinge etambule. Bampita Godfather. Gye buvuddeko tuze twogera ebintu eby'enjawulo bingi nnyo. Ng'abamu bagiyita njaga, abamu nga bagiyita kyonna kye baagala, abannapu boogera bakubiddwa. Oyo Godfather yalibadde byayogera bya magezi, naye olw'ensonga nti Godfather awagira National Unity Platform ayogera akubiddwa. Owaayi gwagamba nti nkubiddwa. Obadde okimanyi nti President elect Mayiza nabagamba nti temukozesa bukozesa kigambo president. Omuzungu yenna ali okumpi naawe oba omuntu yenna eyabugumizibwako eyasomako lwakubeera okumpi n'ogamba nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu takutegeera buyungi, kubanga eggwanga lyobeera lirimu President Yoweri Kaguta Museveni. Ne buli wagamba nti President elect omuzungu akutegeera bulungi, omuntu yenna akuli okumpi akutegeera bulungi. President elect nti mpozi balonda ono mumpembe nabba akalulu, so oliye President elect. Anybody can define it quickly n'amanya kyotegeeza. Era nga tusaba incumbency ya President Museveni weggwerako mu Gwokutaano tubeere nga tumaze okufuna obuwanguzi bwaffe okulayiza President omupya ayitibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era ebyo singa binaagaana mu history America tejjangayo byakulwanyisa byayo nebisembeza ku peninsula yonna nga bwe yakikoze okulaba nti ejjayo ebyokulwanyisa byayo nebireeta bulungi nnyo mpaka ku Mombasa Port, nga guno gwe mulundi gwayo gusoose nga kibadde kitutte emyaka nga 20 nga America tereetanga kyakulwanyisa kyayo Mombasa. Wabula ku luno America ekyokulwanyisa kyereese kyekimu ku byokulwanyisa ekyokubiri kibateekinga nga second in class ku byokulwanyisa ebyomuwendo binamuzisa ebitatera kusubwa, ng'era be bakitwalayo kibeera kigenze ku mission emanyikiddwa obulungi nti eyo mission bagiyita muyizitasubwa. Muganda wange, ebizibu byonna Uganda byeyitamu ensi yonna ebadde ebiraba. Era bangi nnyo ku bawagizi ba NRM, abo bonna abawagira NRM mu lwatu, NRM mu lujjudde, gavumenti mu lwatu, mu lujjudde ne mu abo abeekwese mu National Unity Platform nga beekwasa mbu bawagira National Unity Platform naye ng'obawulira emboozi zaabwe bawagira gavumenti. Abo bonna abawoza mulinde kooti temubugumya abantu, kooti ejja kusala amazima. Olwaleero Ssaabalamuzi wa Supreme Court Justice Owinyi Dolo
avuddeyo mu lwatu n'awooninga abo bonna aba NAP abasalawo okuleeta omusango mu kkooti ate ne mugenda muguzza ku social media. Why did he do this? Kusaba oteekeko share. Ow'ennyiddolo bw'obeera ng'okimanyi nti by'ogenda okukola bya mazima. Why are you scared when the NAP people bakiyisa ku social media nti temulina mazima? Muli mutunyumiza budde simanyi obudde. So what? If the law talks about time, lwaki mwenga mmwe baali batusibira mu nnyumba unlawfully, you didn't come up to mention anything as the people who must keep the law? Because we know the police is not meant to keep the law. The police is there to enforce the law. Which law are they enforcing? Okusibira Bobi Wine mu nnyumba. Kakati tuzze gye muli. Muganda wange buli aliko nkusaba osharinge. Tuzze gye muli. Buli ali kuno nsaba omuteekeko share ne like. Bw'obanga okkiriza nti wali onenya Godfather emabegako bwe yali abagamba nti musuubira mazima mu kkooti, kakati ng'olwaleero gwe mu ku bawagizi bange ennamba emu nti mu kkooti tegenda kubaayo mazima. Nkusaba oteekeko share ewatali kirala. Kubanga nakugamba live videos zitambula ng'omuntu asinzidde ku views ze zirina. Live audios zitambula ng'omuntu asinzidde ku shares ze zirina. Mwenna abaliko singa buli omu asharinga emirundi ng'etaano odi yegenda kuba etuuka ku Owiny-Dollo ate etuuke ne ku President Yoweri Kaguta Museveni yenna aliwo nkusaba omutaaginge. Saba ontagingire muganda wange Lumbuye information naagifune bulungi nga bwe twekubira pass nange no mbeera ngimukubidde. Saba onsharingire muganda wange Raymond Sufa penge n'owekitiibwa president elect naye togaana mmuteekako bampise Godfather. Tutandise bwe tuti mu 1979 gavumenti yaliko ebiseera ebyo yali gavumenti ya General Idi Amin Dada. Nkusaba ojjukire bulungi nti mu 1962 bwe baali bamamulako gavumenti ya mu 1900 yali nkaga mwemekaawo bwe baali bamamulako gavumenti ya Sir Edward Mutesa I eyali omukugu mu by'amagye era nga yakuguka mu by'okukasuka emizinga. Obote bwe yali agimamulako yayambibwako gavumenti ya Bungereza. Era gundi Sir Edward Mutesa bwe yali ayita wano Bungereza ye yamugamba nti jangu tukukweke wano. Bungereza kino kigenda eri Abaganda. Bungereza yali tesobola kukkiriza Sir Edward Mutesa I kukwata buyinza bwa wano n'abufugira ku nnono n'obuwangwa ate ng'ekyabaleeta mu colonization kyali nti baali baagala kusika obwakabaka mu buli kingdom yonna babukwate babuzimbe babuteeke nakasero mu maka ga president nga yeyoka wava eddoboozi. Wabula ku luno Buganda yo nga kingdom erina president kulwa kingdom nga Buganda ate kulwa eggwanga lyonna nga Uganda. Bungereza asobola oku aidinga Obote n'awamba Sir Edward Mutesa n'addukira mu Gomez n'ayita ku mwalo n'afuluma Uganda yoga ng'afulumya East Africa n'agenda e Bungereza. Era Bungereza yayambako okusobola okunona omuntu eyava wano omuwalo oyo baali bamuyita Nalulembu eyagenda n'obutwa n'abuwa Mutesa ne bamuttira e Bungereza. Bungereza yakiinamu mukono ng'eyagala okulaba ng'ettukiza era ng'ennyikiza colonialism roolo yaayo ng'eggwayo n'eggwayo bulungi. Teekako share. Kakati muganda wa Obote bw'amala okubeera ng'awamba Sir Edward Mutesa tukazzeyo emabega kubanga teri kintu kigenda mu maaso nga tekisose kudda mabega. Olw'ensonga nti kabali b'essasi bw'onyega trigger eddamu emabega obuganga ne bulisika ne balita. Missile yo kennyini esooka n'efumba n'eteeka amaanyi ku ttaka awo kye bayita action forces. Kakati ettaka bwe lituuka nga terikyasobola kweyongerayo ne liryoka lisitula kye bayita reaction force yesitula missile n'eyambuka mu bbanga. Ekintu kyonna kimala kuddamu mabega kubeere gwe ng'ogenda okubuuka osooka kusitamamu. Kati njagala tusooke tusitamemu emabega katono nnyo nga buli aliko bw'ateekako share tudduke. Apollo Milton Obote nkugambye
bwe yalinga awamba wano yayambibwako Bungereza okuwamba Mutesa. Kakati Napolo Milton Obote bwe yalinga awambibwa Amin, General Idi Amin Dada yawambibwako Libya. Libya ebbanga lyonna alayiwa Russia. Era ensonga lwaki nti Apollo gundi oyo Idi Amin yasanga obuzibu bw'amaanyi nnyo kubanga enzija gye yajjamu yayita mawanga agatali ga alai ga Bungereza n'abaana baayo. Yasanga obuzibu bwali bw'amaanyi nnyo. Bampita Godfather buterevu. Ngusaba gwo kateekako Butesi share okawe like okawe comment. Kakati Amini bwe bamala okuwamba wano ng'ayambibwako Libya. Baani abaamukuba? Tanzania yamukuba ng'eyambibwako Bungereza ng'eyambibwako n'Amerika. Amini okuva wano. Kubanga bw'ojjukira bulungi nti bwe tugenda mu Moshi Conference, Tanzania gye yatuuza yalimu ba exiles. Yalimu ba exiles abaali bawerako nga ba exiles abo baali bava mu mawanga okwali America okwali Britain nga mulimu n'abo abaali bakulemberwa Museveni n'ekiwayi kye ky'abalwanya kyali embarara nga be bali mu East Africa bokka. Naye nga njagala ojjukire nti amagye ga Tanzania gaali gakubayambako naye ye already Museveni teyali mu ggwanga Uganda. Yagendako mu Tanzania ne bamu training amagye. Bw'ava mu Tanzania Yoweri Kaguta Museveni n'agenda North Korea gye yakugukira mu nnwana y'okukozesa pistol. Bw'ava mu North Korea n'agenda Mozambique gye bamutrayiningira obuyeekera. Bw'ava Mozambique n'agenda mu Angola n'ayongera okukakasa obuyeekera. Bw'ava mu Angola n'akomawo ne babasindika commission z'okudestabilizinga Uganda nga bajjakaani bajjako Idi Amin Dada. Ekyo nkikola bwentyo nga yentandika okulaga gwe Munnayuganda awoza Uganda is a sovereign state. Uganda mu history yaayo bannansi tebeeyambangako ne bajjawo mukulembeze. Kubanga asoose kulaga Museveni yennyini waji yayitira. Yayita Tanzania nga baani abamuleeta. Obote kennyini okudda okufuga wano. Obote yali mu Amerika. Waliwo n'omuyeekera Museveni gwe yatta. Yali Tutankome Kayiira. Naye kennyini yali mu Amerika. Abasinga obungi bonna ba exiles abajja wano okuyambako baali mu Amerika gye baali babeesinga ne Bungereza. Kakati omuntu tasobola kubeera mu Amerika ng'Obote. Nyerere n'atuuka n'okusituka ewuwe ajjanyumiza Obote lwaki toyina kwetaba mu Moshi Conference. Kubajjukira nti Obote Nyerere yagezaako nnyo okukakkanya Obote aleme kubeera ng'ajja okwetaba mu Moshi Conference. Nyerere tasobola kusituka eri Kenya najja ayingira president omulamba n'ayingira America n'asisinkana omuntu nga America temanyi muntu oyo ng'era temanyi nsonga lwaki president w'ensendala zamusisinkane. Ensi z'abazungu ziplaying a role ya 80% okulaba nga zijjako mufuzi yenna mu Africa wa. Ziplaying a role ya nga nene nnyo. Njagala okukakasa nti Tanzania bwe yali agenda okujjako Amini yalina Britain emabega waayo n'America emabega waayo. Omugaso gwa Britain yajja ne colonizinga. Britain bwe malo colonizinga yo n'ekita. Britain tekyetaba nnyo mu ntalo kuba naye yina ensonga zaayo nnyingi. Ate yina abaana abagiryako be tuyita ba colonial allies oba ba British protectorates oba baani bangi. Kati yo kyekola ekolagana n'eri eggwanga erisobola okujja lijjako omuntu oyo nga esigala efunamu ebyayo bisigala bikuumibwa n'eggwanga eryo nga lisigala likuumibwa era nga nyo lifunako ekyalyo. Naye eggwanga eryo lirina okubeera ku mawanga abiri agali mu kyetuyita neocolonialism oba cold war politics. Erisooka ye Russia eddala ya America. Ate Russia amaanyi gaayo mu Africa matono. Ekyo njagala okimanyi okuva n'olwaleero. Amaanyi mu Africa gasinga obungi ga America. Era amaanyi agabadde gatandise okujja ga China kubanga China eteekawo sente. Russia teteekawo sente eyogeza maanyi. America ekwana, America eyogereza, America eteekawo sente, America eteekawo amaanyi. Byonna bikola. Kati ne bwoba mukazi olwaleero njagala ombuulire
omusajja akukwana akwogereza akusweet talking akuwa sente akuwa ebirabo n'oligo batya ku kyalo kwonna nti wakabi nga yayogera bwogezi order nti gwe nkwagala togenda eri kwaba ani gossa ku mutima gwo oli abakuteeka mu fear nakuinstiringa mu fear ng'ewuwo ogendayo naye nga toyinayo love ogendayo lwa fear kati bw'ojja n'ofuna omuntu ng'alina sente alina amaanyi alina eddogo ng'asobola okukakkanya oli olagawa Museveni yabaliga yagenda wa Russia naye yatomera nkusaba osharinge Russia terwana Russia ekyagivirako kubeera nti erwana mu Syria ekyondo kyayo baje tuyita base ame base ya Russia mu kyondo kya Buarabu eri Syria era America bwe mala okuba Gaddafi nejja intervening nga eyo plan yayo ino kuba Syria egende kuba Iran Russia awo yawakana era kwe kuvaayo nera bange erwanirako Iran naye ebintu byonna bitundu 75 ebya gas oil coal n'amafuta ebyali biva mu Libya Russia yali esinga okubifunamu Russia teyalabibwako ku street n'omulundi n'ogumu ng'ejja okulwanirako Libya wabula yayogeranga bwogezi n'Amerika nga Amerika yebagenda mu maaso olw'ensonga nti bano abantu balina endagaano yaabwe gye bayita tontabaalanga sikutabaalanga bwe mba mpisaawo munyago gwange wadde gukulumye siriko ninde ngutuuse ojja kujja nkuweeko naye tonnyingirira kakati we twogerera olwaleero Uganda is a sovereign state nkusaba osuuleko share buli agiriko ng'owuliriza Godfather baaba Uganda yekolera ku nsonga zaayo Uganda yetwala mu nsonga zaayo Uganda yefuga era yafuna obwetwaze naye ebikola under corrupt circumstances bwe tuba tugenze mu nsonga za corruption awo Uganda ebikola Muganda nkusaba osharinge bulungi nnyo Uganda ebikola ng'eyagala okubba ng'eyagala okulya teyagala gigambako ebyo babikola kutulugunya abantu kola biki naye bwe tutandika okwogera ku kintu ky'okwefuga n'okwetegerera there is no African country that is a sovereign state teriyo era kyekimu ku byasinga okukubya Libya beyond repair nti yali eddukidde ku speed nga bagiwa mu myaka 10 mu maaso 2 egenda kuba tekyalina kyeyeetaaga ku muzungu ng'egenda kwembakinga kulaba ng'etandika okucunya ensi za Africa etandika okuzirabirira kuba obusobozi yali ebuyina bagikuba beyond repair olwaleero bagirabirira okuva ku mpale y'omunda okutuuka ku sabbuuni gwenaaba bw'aba muntu eggwanga lye bayita Libya Muganda ng'aliko nkusaba osharinge nkusaba olikinge nkusaba okomentinge ensi za Africa zonna buli lwe zibeera nga zigenda okukyusa obuyinza walina okuvaayo ensi ya super power ezeekwatiramu under cold war politics oba under neo-colonialism ensi ekyasinza amaanyi nga mu biseera bya colonialism yasigalira yali America osobola okumbuulira lwaki kala za flag eza National Unity Platform lwaki ziri blue white and red okimanyi nti kala ezo blue white and red ze kala eziri ku flaga ya America nga temulimu yadde yeyongeddemu yadde ekyuseemu Bobi Wine mu kujjaano yabagamba president elect bampita Godfather bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu kusaba muganda nge buli aliko teekeko share nasasira brand teekako share ram ye yasayininze Namanda Anet tonnaba kusharinga yagenda okujja wano ng'olede bamuwandiddeko eddusu bamugamba come what may tugende tukyusa obuyinza mu Uganda. This is the reason why slogan ye yali egamba mission 2021 slogan ye yali egamba we are removing a dictator. Yagenze kitali yange emikono agizinze mabega atambula nga atabiriiko gwebo mulaba olowooza bamukubaka olukyagwa. That is the situation and that is the style of the Americans. Beba bakola ekintu befuulira ddala abatakulaba era abatakuliiko naye nga bakulengerera in a distance nga bakulaba mu tageti yaabwe nga bakulina nga you can't escape. Nkusaba sharing muganda kichoka kyoba okola information ene tugako buli muna Uganda embera gye tuyitamu wano ge muna Uganda lwalera wagira n'atawagira njagala okimanye nti n'embeera teyina kyeyawula yadde nak ku mbeera ebadde mu Mali era netegerezera ntunulira kati nga ndaba buli kimu bagenda tuyisa bayisa Mali
era ekintu kyentiddemu kimu nti gavumenti bwemanya America byetandise okukola nzize mbibawa nga nzija mbibabuulira nga Godfather nga nzija mbibabuulira wano nga buli omu ayogera bibye ng'olwedde mmanyi bigenda kujja mabegakokko naye bitandikiddewo owinye eddolo ne banne bayinza okukubagana amabina ne gatandika okukankana ne basala omusango guno nga gutuzaayo mu kalulu naye mbadde saagala bakankane bagusale nga bwe twagala kwaffe twagala baguyiwe nabo batulage nti byonna betuleese rubbish awo tuveewo tugende kati ku nsonga eyatuleese olwaleero nga buli omu bwasheyaringa ennaku z'omwezi nga 8 America ezekola statements ez'enjawulo kubikwatagana ne democracy mu Uganda kubikwatagana n'okutabangula eddembe ly'obuntu n'eddembe ly'abantu President Museveni adumidde amajege kubanga commander in chief mu koti yabyewakanye mutadumirangako ate nga koti z'abantu zimanye bulungi nnyo nti zo zaagala nnyo okubuuza obujulizi obwalaba n'amaaso nti twagala eyamulaba nga alagira twagala eyamulaba nga agulirira omulonzi nti yawooli ssente agenda amulonde ebyo bye baagala kati byonna abyewakanye ekitegeeza obujulizi tewali obujulizi babuyita psychological evidence bwe tulina the man is going nkusaba olwaleero osabe mukkone mu Katonda osaba ddiini ki yonna gy'osaba nkusaba osheyaringe saba ekintu kimu tosaba Uganda ekyuke tosaba Uganda ekyuke mirembe mpulirize Sala gye nkutuma ate nga gy'olina osaba saba Uganda ekyuke osigale ng'oli mulamu era obeere mu abo abanaagifunamu Esala eyo giwulidde buli agiwulidde ng'emukole yateekako share bampita Godfather saba Uganda ekyuke ng'oli mulamu ate Uganda bw'ekyuka ogifunemu kubanga ekyokukyuka tekikyaliko kusabira ekyo tebakulimba kati wetulaga ne wetutuuse tekikyaliko kusabira nkusaba osharinge muganda wange bampita Godfather America yaleese eryato lyayo ompuliriza ompulira onfuna waurura onasikia buli aliko teekako share muganda wange buli aliko suulako share muganda wange America yaleese eryato negenda eridokinga Mombasa ng'ebbanga lyonna eryato ekikawo ekityo teririnyangako ku East African Court eryato eryo nakugamba nti litwalibwa nga second mu maata America gekozesa ku missioni zaayo bampita Godfather buli aliko nkusaba oteekeko share epesa lya follow buli omwali follow anyige follow agoberere Godfather kubanga gye mbatwala nze nabagamba nekweka nammwe munkweke musharinge missioni yaffe egenda mpaka nga twambadde ngule kyovola sobola kweragalaga ne Katonda bwe yali ayagala okugusa missioni ye yekweka nobody knows where your God is ne Yesu bwe yagenda teyakomawo tubuulira wajali. This is the reason why we must hide okulaba nga tutambuza ki waliwo yangamba nti eno page eno TV ya struggle yali badde tuweereza mirimo gya struggle ne mugamba you don't look like a fool. You don't seem to be a fool, but you are just a real fool. Ne page ya president elect kenyini emale ennaku nga talina kya postings. Events zaggwayo kati yagala page zibeere bubeezaawo. Let we who have matter and data use our brains to serve you the people with the content okusobola okubategekera enkyukakyuka. Muganda wange sharing Mirembe Jessica. Ngugambe sharing buli aliko. Ngugambe saba Katonda. Enkyukakyuka bwe ejje ekusange were kulekewo ng'oli mulamu ate ogiganyulwemu eyesaala okuva naero gy'oba osaba. Kubanga njagala nkubuli ero kimanye nti enjovu ebbiri we zirwanira bisubi bye bikutuka. Enjovu zo tezifiirwa
bobo wakana gende Syria obuzali yo America ne Russia bali yo batunka naye bote bafiirwa bwe bajja okujjako n'Uganda nga zaaka nga zitokota bagezesa ebyokulwanyisa bono n'eggwanga bali lizimba mu maaso bw'amawanga gaffe bagazimba olwaleero Shell yaani Toto yaani Fanta yaani Pepsi yaani Coca-Cola waani MTN yaani kyekyafe wano kyekyafe ng'oggyeko obubina n'ebigere bye tutambuza kyekyafe tetulinaako kyennyini kyaffe wano President Yoweri Kaguta Museveni novaayo notandika okujerega abazungu nga nejjirita gye weemwesa ebirevu toyina kampani egikola wano wo. An Englishman will never be deteriorated when you are not an Englishman. Buli w'omujerega wagaana ambasada wa America okuyingira okulaba Bobi Wine. Ffe tubadde tusuubira ebintu bigenda kujja nga mu gwa musanvu awo basajja batandikiddewo okudeployinga lwansonga mistakes zo z'okola watta abantu abali bekalakasa mu mirembe abakoona mu 12 mu November lwe bakwata Bobi Wine. The world cannot just keep watching. Mwajjako omusajja Amini nga mwenna mwekwasa ebintu byebimu panda gaali ng'afuuse panda gaali nga Amini bw'abatwala mu ttaka kyemba ezimanyiddwa mututwala mu ttaka kyemba gye tutamanyinako. Omuntu bamuwamba minister wa security sima minister wa internal affairs nojja mu parliament n'ogamba abantu mbwa ffe tumanyikaana mu 7 and the 47 people were reported abducted and kidnapped. Nti abantu abalopebwa ku police etuuka oyingiza omusango gwa kidnap ng'orede emaze okukkiriza nti omuntu temanyiwa waali neguyingiza nti kidnapped. Kakati police ekola review ejiweereza submit nga bwe yali agisabye bamala security bakkiriza nti abantu 47 ffe tubalina wabula 3 tetumanyi gye bali. Who should we ask? Nga president w'eggwanga gw'olina concern yeyina okumanya buli munnayuganda wawaali ne minister akukiikirira mu parliament avuddeyo n'agamba nti ffe tetumanyi. Oyo minister gwe bayita Jeje Odong. Jeje Odongo yali akulira barracks number 1 ku mulembe gw'Abamini ne ku mulembe gw'Aboboti. Museveni alyoka afuuka omuyeekera. Museveni afuuka omuyeekera. Oyo minister gwe wawulira anyumye ebyo Jeje Odongo yali akulira barracks number. Osobola otya okubeera nga gwe muduumizi wa barracks ne babakuba president najja n'akuwa omulimo azeeko. Ekitegeeza nti yali akolagana straight n'abayeekera n'alya mu gavumenti olukwe. Aliko mpulira olya Godfather kyagala okutegeeza kyekigambo president elect kyabagamba nti bwe munaabeera organized amagye ne police bigenda kutwegattako. Nkulaza example nti when Museveni was organized during the war times abakulira barracks wano oyo yali ku barracks ye Kabamba gye babba ye yabawa location zonna ne bagirumba naye nga ye yali agikulira. Kati bagenda kutwegattako. Teyabagambako nti bwe munaabeera organized amagye ne police bigenda kubalonda bampeta Godfather. Teyabagambako nti abalamuzi bagenda kubeera ku saidi yammwe takifulumyangako mu kamwa. Zagenze wera ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokubiri omwaka 2021 nga America eweereza USS Hashi Woode Williams ESB 4 eryato nga limaze okutuuka ku port e Mombasa. Eryato lino soke kuwa byafaayo bya lyato soke kuwa eryato kye likola. Eryato lino ejo abantu abali kuno baganange mutekeko share buli aliko muganange sharinga nawe information etambula abaana babeere red abaana babeere steady. Kwange sawe gena kutuuka nga you are using this very platform to call you atenga mugenda kujja kubanga nobody is gonna intimidate you. They are already intimidated. Their balls are just shaking by the mere appearance of that ship at the Mombasa port. Gana basanga kati babuzo bate banyenya pale zikubagana kwanga America tegena balumba America tegena lumba one just tibagala kuchirawo medium to strike ngetwe kalaka se government yawulirize kole gende na yabwere message mu kweyo eyo gye bayita preparation
eryato USS Ashley Wood Williams lyolaba teriko runway ya nnyonyi. Abali kuno nga mbeera Masaka, ngobera Lyantonde, ngobera Bukomansimbi, and some parts of, is it Mpigi, is it Butambala, eyo district eddako okuva Egundi, Kalungu. Okay, Masaka, Kalungu ne Lyantonde nga kosa Bukomansimbi, abali mu bitundu ebyo. Olunaku lw'ejjo mwasiibye mulaba nga Museveni agezesa ennyonyi. Mwazirabye? Ennyonyi mwazirayo mu bbanga, waliwo ekika ky'ennyonyi ennwanyi ezo. Ezina baziyita oba bat, zina ennyindo weti, ono agivuga atuula eri mu kakabini kali waggulu eri kaguni ka glass. Ennyonyi eyo singa ekuyitako ebyenda byenyeenya, enkoko zonna ne zidduka ne zeekweka, abaana abato omulwadde wa pressure azirika. Obwedda bali mu kuzigezesa e Masaka eyo. Kalungu olwaleero babadde bagezesa helikopita, n'ab'omu Kampala helikopita ekurashinze yonna neggwawo, n'abagirimu babiri nabo kiteeberezebwa okuba nti tebawonye. Buli aliko muganda wange sharinga, teekako comment, teekako like. Kati babadde bagezesa ennyonyi ezo, olutalo lwonna kasita luyingiramu ennyonyi muganda wange, chances okuluwangula ziba ntono gwe ng'omuntu. Olutalo lwonna kasita luyingiramu ennyonyi, omuntu yenna ayina omuntu we Kalungu mubuuze, ayina omuntu we ababaddeko kuno ku live media ejjo nagezezaako okugikwata live, naye ng'eri wala nnyo, naye omusinde mwadde muguwulira ne mmala ate ne ngisiimulayo for reasons. Omanyi mu mawanga gonna waliwo ebintu byotakkirizibwa kukola. Kyova olaba n'eryato erya Hase Wood William diina data gw'otasobola kulisanga nalyo ku internet. Olwa protective law, data protective law eya Europe etakkirizibwa, waliwo data atakkirizibwa kufuluma abantu kumutegeera okwata ku kintu. Bwe twali mu Sudaani wano, mujjukira Southern Sudan lwe yatabuka. Bwe batabuka Riek Machar vice president ne yali mukama we president ebiseera ebyo gwali bayita Salva Kiir, bagenda ne batabuka olutalo ne lukwajja, lwabalukawo olutalo. Riek Machar yakuba Salva Kiir yali president ng'agenda mujjako. Salva Kiir n'akubira president Yoweri Kaguta Museveni essimu n'amugamba muganda wange ntaasa naye bantwala. President Museveni yasitula ennyonyi ezo ezibadde bagezesaawo n'aziyingiza ball mu Sudaani ewali wasinga okubeera olutalo, Marakal ne Juba. Aya, buuza mu Sudaani yenna n'omunnauganda yali Sudaani akubuulira the role of those planes. Ennyonyi mu kintu lutalo kintu kibi nnyo nga bw'okiwulira. Eyo ennyonyi eyo gye mulaba babadde bagiraba e Masaka, babadde bagiraba e Kalungu, babadde ewandula omuliro emabega eno, esobola okukasuka mizayiro ng'etante endala ekasuka nkasuke mu polise, mu kulwana bagiyita earth scorched police, ekuma bukumi muliro, yeeyo kyabwokya buli weesuubira omulabe ng'ejjo ekumawo omuliro. Riek Machar baanafuya sayidi ye yonna ne baginafuya. Salva Kiir n'addamu n'atwala obukulembeze bwa Southern Sudan. Kusaba sharinge muganda wange buli aliko nkusaba sharinge, buli aliko muganda wange buli aliko nkusaba sharinge, buli aliko nkusaba sharinge. Kakati ennyonyi eyo gye ennyonyi gye babadde baleese, ennyonyi ezabadde zigezesa e Masaka. Omumerika akimanyi bulungi nti teri munnayuganda asobola kwekalakaasa ng'ennyonyi ezo zikyali mu potential. Kati ntandika okuwa ku lyato lino, nkusaba osheyalinge. Nkugambye eryato lino ekyalireesezza teririiko runway ya nnyonyi, kati ng'ezo ze walabye ziddukira ku runway tezisituka busitusi, naye omulimo gwazo gubeera gwa kukuba muliro na kusaanyaawo buli kintu. Kusaba oteekeko sheya muganda wange. Kati eryato lino lyolaba USS Ashley Wood Williams lirina tekinologiya. Ensonga eyasinga okukozesa eryato lino obulwanyi bwalyo bwanjawulo. Lirina tekinologiya akola no flying zone
mu kitundu nga takkiriza missile kukuba nga takkiriza nnyonyi kubuuka okujjako ng'ennyonyi eyo basoose ku entaringa codes zaayo muli. You have shared enough ne waliwo abatana sharinga gwe tekakola ikibera ngo sharinga. Kakati bwe twali tugenda mu kalulu America yali amaze okukikola ng'egenda kubeera nga yali amaze okuwanika balloon mu nsi ya Kenya. Twabadde tutandika nakugamba nti teriyo nsi ya Africa efuna bwetwaza kuva ku mumpembe yenna agitawaanya okujjako ng'ensi eyo ekozesezza ensi endala. Museveni bwe yali ajja yakozesa Tanzania ensi z'abazungu kwe zaayitira. Olwaleero saagala kukirumamu ti this time round bakozesezza Kenya. Njagala ombuulira amazima nga tetulimbye waakalaba amawulire agaffe Uganda ku social media ga mirundi emeka nga TV ze Tanzania zigasoma. Bobi Wine bwe yali agenda mu parliament wane za East Africa yagenda mu parliament ya nsi ki gye bamwaniriza. Yagenda mu parliament ya Kenya bw'obojjukira. NTV ya Kenya TV ekyasinza okubonyesa amawulire ga struggle n'abamu ge batakyasobola kusoma wano. Ekitegeeza kyeyoleka lwatu nti America egenda kukozesa Kenya okuyingira wano. Yawanika baluni nga ebajjako social media baluni ezo zigenda kubeera zituwa internet babeere nga tebalina kye bakoze tusobole okukozesa vote erangirira akalulu mu bunnambiro nga bano abampembe tebanalangirira kaabwe. President Museveni ng'omusajja omulwanyi w'entalo era omubazi w'entalo yamanya this time round bwe tubeera nga twogera ku internet teri mu bbanga nga gwe bw'osuubira. Internet eri mu ttaka, waya za internet baziyisa mu ttaka. Era bw'oba olaba kampuni eriko ekigambo emmotoka ne ovolo eziriko ekigambo Siliton ezisimba obwo obutiko bayunga waya ezo eziri covered with black naye nga waya eyo bagizingirirako ng'eri emu ne bagitwala ku muti omulala. Kati babeera bakonnekitinga ekitundu ku kitundu ekirala. Abantu abajjukira obulungi mu 2009 28 29 2010 2011 baali basima okuva e Masaka manya okuva e Kampala Kyengera nga bagenda basima okutuuka Mpigi ne bayita Kalungu ne bayita Masaka ne bayita Mbarara. Mujjukira abantu abagenda nga basima ettaka amabbali g'ekkubo baali bakonnekitinga internet okuva e Kampala okugitwala mu bitundu by'eyo mu West. Kakati internet kyembadde nkugereza ku kino ekolera ku waya. Kati Muzayi bwe yakimanya yabagamba temunyiga mapeesa mutujjeko Facebook wakati bazizizzaako naye Facebook teriiko. Kati awo ge tuyita amapeesa temunyiga mapeesa. Don't destabilize buttons, don't just press buttons, pluck out the wire. Baakula mu wire esavinga internet mu Uganda. Tebakulima nti wali ekitongole kyalina internet ebyongoyo byabakama byabafera musimanya bo balina coordinates. If they had coordinates eri baluni yaleja badi sebolinga fena tusobole okubeera nga tusigalako bazi destabilizing nga kyovola teri kye basoma yadde n'ekimu n'ebyava mu bitundu batuuse ekiseera nga tebabimanyi. Ne mugamba nti Bobi Wine yafuna 0 mu polling station ewakiso Katumba n'afunawo 5. Ebyo ne babiyiwa ne babijjayo ku website ne bateekayo ebirala bye basubire bagenda twala mu court tumaze okubikopolola ate nabe ne babijjayo tebaalina internet. Kati baluni eri yali disabled kubanga wire connectinga internet mu Uganda yali ekutuseeko. Akalulu ne bakamanyanga linga ne bakabba fenna ne tukkiriza buli omu n'awanika buli omu n'awanika. The mission was not the vote 2021. Mission was not vote to 14th January. The mission was we are removing a dictator 2021. Your godfather. America ekutte eryato eriresi. Kugamba eryato teririiko nnyonyi zisimbula kuvaawo zigenda zikasuka missile. Eryato likozesa science. Eryato eryo baalikola mu mwaka gwali gwa 2016. Sikadde. Eryato eryo baalimaliriza mu mwaka gwa 2017. Eryato eryo baali commissioninga mu mwaka gwa 2018. Eryato ne balituma Ashwood William ESB 4 lyerinnya lye baaliwa.
Lwaki baaliwo erinnya lya ESB4 hadde William yali mulwanyi wa America, yali mwana eyazaalibwa mu kiraalo nga mwana mwavu newaabwe nga baavu mu America eyo. Omwana oyo yayagala okuyingira amagye, bwe yajja nga akula ne bamugaana okuyingira amagye. Naye bwe yagenda nga akula era n'aweza emyaka 18 oyo omwana yakkirizibwa okuyingira amagye. Bwe yaweza emyaka 18, very sorry, baamugaana okuyingira amagye ng'ate atuusizza emyaka egimugamba oyingira amagye ga America. Ensonga yamuganyisa ebiseera ebyo waaliwo etteeka ebiseera ebyo nga lipima obuwanvu bw'omuntu n'obumpi bwe, nga lipima obuwanvu bw'omuntu n'obumpi bwe. Mu mwaka 1939 Hadde William we yajja ayingirira amagye ne bamugamba okyali mwana muto. Bwaweze emyaka 18 mu mwaka 1942 akomawo mu magye ng'awezezza emyaka 18 bamugamba tosobola yingira magye, saizi yo n'obumpi bwo tetubikkiriza. Kubanga waliwo height regulations ebiseera ebyo ne Uganda zaaliwo n'Amini wano zaalwawo nnyo. Ne ku mulembe gwa Amini bazikozesanga ng'abasajja abampi nga Ssejjirinya Muhammad tonyiiga kyali wange, tukuyita Chinese height gwe kyali waffe wano wadde twagizeegizeemu naye tonyiiga, tebakutuusako amawulire n'onyiiga. Abasajja akaziba Bashiri Mbaziira ebiseera ebyo abasajja nga Ssejjirinya Muhammad baali tebakkirizibwa kuyingira magye. Height gundi eyo height restrictions ezo zaali zibakwata. Kakati Hadde William bamugaana okuyingira amagye olwa Haiti ye. Mu 1943 America yaddamu neetunula mu tteeka eryo erifuga Haiti erikugira omuntu okuyingira amagye oba okumukkiriza ne balijjawo. Hadde William ne bamukkiriza n'ayingira amagye ga America. Bw'ayingira amagye ga America bamutwalirawo mu San Diego n'atraininga, ng'era kyali atrainingamu ebiseera ebyo baali bamutraininga ng'ali ku battalion eyali teyasookerawo mu nnwana zino ez'amazzi. Mu mwaka gwe yayingiriramu nga 1943 omwezi ogwa August ne bamuyingiza mu magye aga America. Kakati omusajja ono lwaki bamubbulamu eryato lino? Nkuleetera okulaga ensonga nti America bw'ebezza okukola mission, ebiseera ebisinga ennyonyi gyesitula, omujaasi gwekuweereza, eryato lyesitula n'erinnya lya mission eyo byefaanaanyiriza byonna omuntu oyo, ng'era ne mission bagituumye omuntu oyo. Kakati Hadde William bamala oyingira amagye ga America bamutraininze, atandise okutraininga, atandise okulwana, bamusindikawa. Bamusindika ku mulimo ogutaali mwangu n'akaseera yadde n'akamu mu lutalo lwa Second World War lwe baali mu Iwo Jima, the Battle of Guam. Battle baali bagitumye Guam mu kitundu ekya Iwo Jima, LWOGIMA. America okutumayo hase mu kiseera ekyo ekya World War II bagenda omutumayo nga America ekwamye, yali eremereddwa completely, yali eremereddwa nga ekwamye, amaato gaayo gazingamye, ennyonyi zaayo ziremereddwa okubuuka, abajaasi baayo bawambiddwa. Ekiseera kyali kyakazigizigi nga bw'olaba olwaleero nti Munnayuganda atubidde takyalina sse, okuggyako omuntu omu alina sse ye President Museveni. Kati n'America awo yali etuuse, ne baleeta omusajja oyo ne bamusindikayo. Yakuba emmundu
ya commanding ekitabanga wo nkugambe Hasewude William ya commanding ekitabanga wo America najinunula buli kyabwe nakiza ku butaka atenga nao nawo bawanguddewo kakati nkulaga nti eryato eryo balisindise ku mission nga waliwo embeera etubidde bwe basindika nannyini lyato eryo erinnya mwe bamubudde mu 2017 mu 2017 nannyini lyato eryo ase William Wude teyalemererwa yakomawo nga America awanise flaga yayo hai eryato eryo kyonna kye lisindikiddwako teririna kukomawo nga terikituukiriza kubanga nannyini lyo gwe baali bulamu teyalemererwa era bamuwa n'omudaali baabawa abantu 3 emidaali nga mu be baawa 3 oyo yekka yakyaliwo ng'omulamu ng'olwaleero ayina emyaka 98 kati baganda bange be nali ngamba ntuzimbe thanks statue the thanks appreciation statue mu Bobi Wine abamu abagamba tannafa kyetaaga muntu afudde ndowooza mukitegedde omuntu okumujjukira tekyetaagisa kumala kufa omuntu okumujjukira tekyetaagisa kumala kufa Ase William bamubuddemu lyato ne baliweereza wano eryo eryato lisitula namunkanga nyonyi ekika ekya MH53 ne MH60 ennyonyi ezo nazo sinwanyi naye za mu ntalo za bulabe inkesi ate nga zikolera in a distant range gikolera in a far range ziraba wala zikolera wala eyimirira e Kenya nekola e Uganda ebyuma byonna ebiri ku lyato eryo babikola nga byakulwana lutalo luli wala nga kyenkugambye okulaba nti likola no flying zone mu kitundu ekyo kimu kyenkugambye nti ennyonyi eziririko oba ennyonyi ezituulako kika kya helicopter MH53 ne MH60 terina runway teyituulako ennyonyi zino zikuma muliro nazidduka ekitegeeza nti programu eriwo singa tunagezaako okwekalakaasa omukulu n'atiisatiisa ennyonyi ezo zigenda kukozesebwa obutakkiriza kintu kyonna kwambuka mu Great Heights tugenda kuba tusigaza nga tulina kulwanyisa miggo mpozi n'emmundu zino ez'owansi ate ye emmundu naawe osobola ogifuna ate agirina Bobi Wine yakugambye nti ajja kutwegattako if you are organized naye ekintu ekibadde kitiibwa nti oli singa afuna abacuba be 5 n'abawa ennyonyi nga bali answerable ku ye yekka amagye gonna abamaze okubaira nti agasingako kati ennyonyi zonna teri nnyonyi esobola kubanga eddamu okulagira okusituka ngeri eryato liri awo ng'olutalo lutandise oba ng'embeera ya warning nti bannayuganda baleke beekalakaase bweba etandise bw'oba weetegereza President Bobi Wine President elect ng'atambula asiriikiriddemu tolowooza nti ekimusiriikiriza tamanyi kiddako he well knows buli aliko nkusaba oteekeko shia muganda wange buli aliko nkusaba oteekeko shia muganda wange Bobi Wine yabagamba nti mwankwata bubi bannamawulire mwagamba musajja namuwa mwaka munene nnyo nabagamba this man is not greedy for power. This man is not greedy for wives. This man is not greedy for money. This man is not greedy for riches. Neither is this man greedy for showbiz. Bobi Wine taina chabadde taina at an international level. Taina chabadde taina. Azza kuyamba gwembwa ali kuna commenting ebyekisiru. Baba napu munywe enjaga. Taina kyolina. We just need to stand up one time and that time will be commanded. Embere kuyita okusituka ogenda kuba ogiraba. Tagenda kumala gasituka busitusi. Bampita Godfather teekako share buli agiwulira. Naye nga ddala embeera bw'enaabeereze munnayuganda ogenda kusituka
zino koti z'abawinyiddolo oyo winyiddolo yali looya wa Museveni mu kawulu ka 2016 ng'amama Mbabazi Anthony General yawolereza gavumenti owinyiddolo mu kyogikwatako gikwateko ye yali wano ye yali akulira akakiiko k'abalamuzi abakulira okugamba nti emyaka 7 giveewo be n'ebyayisibwa biveewo naye ye pulezidenti asigalewo talina nsobi. Owinyiddolo yali member wa parliament nga representinga NRM. Is the very Owinyiddolo gwagamba agenda kutuwa obwenkanya jatugambe mutujje issue social media tulina amazima ge no proof ndi muyina amazima temusobola tuwa amazima. Ise nabagamba wana ekiyenje tekikayanira bwenkanya mu koti y'enkoko kubanga alopye omulamuzi ne bana sima ba prosecutor bani bonna basalivating ekiyenje baagala kirya kati ekiyenje tekisobola kusaba bwenkanya mu koti y'enkoko. Freedom is got through sweat and pains. No freedom that comes on a silver plate, my brother, my sister. Baganda baffe bava wano bagenze ebweru kola naye olutuuka ebweru nga batandika akazannyo ka life or death. Ogenze kunoonya ssente togenze mu lutalo. Omwana ali mu nsi z'Abawarabu olwaleero talina njawulo. Naawe alina muzaddewo nga yagenda e Somalia tebalina njawulo. Tebalina njawulo. America ekuleetedde eryato nga dirina feet length obuwanvu bwalyo 784 feet ezo kanziba were mu feet osobola pima ebigere byo ng'ogenda obirinnya ng'ojja kigere ku kigere n'osiba 784 feet bwe buwanvu. Bimu yalyo eri 164 feet. Displacement yalyo oba ebizito byeritikka byerijja mu kifo kubitwala ewalala ditwala emitwalo 90 tons. Dibeerako ba ofisa 5 kubanga America yotekozesa bakomanda ekozesa baofisa. Dibeerako abasirikale abatanatuuka ku ddaala lya baofisa 96. Eryato lino bw'oba olirabye tomanya mirimo gyalyo era ne Kenya yayisiza etteeka n'egamba due to the COVID-19 pandemic buli ayagala olaba eryato eryagenda dirabira in a distance ng'alabako the open space oba the open places on that boat teryagenda kulaba lyato eryo busukka waalyo. Ekitegeeza ebiri munda kankubulyeyo kimu eryato ebyo kirina ekyamakulu. Eryo eryato libbi ly'amafuta. Eryo eryato America erikozesa nnyo mu mission z'okubba amafuta libbi ly'amafuta. Ekitegeeza bwe liba wansi nga tanka z'amafuta zizze enkalu ziddayo nki my oil wani kubanga Kenya telina mafuta tetwagala etulimbe. Eryato bwe liba nga lizze ne empty cans ezitwala amafuta ani alina amafuta wano ku East Africa. This is how we bring these things into connections with Uganda. Tine eryato lyagiridde Uganda teryagiridde Kenya. Ennyonyi eziriko zikozesebwa mu range mu distance liba liba lisembedde ku Kenya ate distance liba lyetaaga yaki. America etandise okuvaayo ebalaga kiki ekigenda mu maaso ke kaseera munna Uganda naawe oveeyo otulage ekigenda mu maaso. Munna Uganda naawe wooli vaayo olage eggwanga lyo kiki kyolinawo kiki ekigenda mu maaso when time T comes. Fena tulumbe street. This is our nation. Government yajjula tewakyaliwo bayinza kunyiga tewakyaliwo oyinza laga yadde okubaako woofuna ekyokulya oba ekyokunywa not until wonaavaayo ne weekolera ekikyo government eriko places ne bazivaamu ne zifuuka vacant kakati gwali eri naawe noovaayo noobaako woyingira. When a son of man raises up either in arms or not in arms, this is when a son of man agenda kufuna ekyokulya in a new Uganda.
a son of man agenda kufuna ekyokulya in a new Uganda. Uganda nsingagga mu 1971, 1972, 1973 Uganda was more developed than Dubai. And the leaders of Uganda were poor than the leaders of Dubai. But in 2000 era, Dubai is more developed than Uganda, and the leaders of Uganda are more developed than the leaders of Dubai. Abakulembeze mu Uganda bali dala lya waggulu nnyo mu byenkulaakulana n'obugagga okusinga abakulembeze be Dubai. Naye Dubai eri waggulu nnyo mu byenkulaakulana okusinga Uganda. Mu 1971 mu mirembe gya Amin okutuuka 72, 73, 74 Dubai yali wansi nnyo nga Uganda egisinga ebyenkulaakulana. Wabula nga abakulembeze mu Dubai bagagga okusinga abakulembeze mu Uganda. Nobody is safe olwaleero. Teri ali safe muganda wange. Nabagamba tuyina gundi bbiri. Tuyina side bbiri. Waliwo side yewamba ngewamba kutamya government. Newabeerawo side yewamba ngewamba kusechuwalinga government. Kati anybody can fall a victim. Kubanga tomanyi side kyenoonya side ki. Anybody can fall a victim. We have to rise up. We have to rise up. Buli aliko muganda wange sharinga. We have to rise up, Ugandans. We have to rise up. Bwebabeera nga abasajja batuwadde eryato lino nga likola emirimu egy'enjawulo. Wansi waalyo lirina security omuyitirivu ennyo aliriko. Lisobola okukola buli kimu ky'owulira eryato ery'amaanyi kye lisobola okukola. Bana America teetaaga ate kusitula nnyonyi nnyingi nnyo when it is coming to invade Uganda. This is something very, very small. Bano balabanga eryato limu lyoka Israeli bwe yalejja okuwamba Amin ensi zonna gwe zaali zitya. How equipped was Israel? Yamuwambira yatwala bbanga ky'okujjawo wano ebyayo bye yagala. Tell the nation, how equipped was Israel? Kati tolowooza nti bagenda kuleeta America tekyalwana ezo nnwana. Wenkugambire nti eryato ligenda kukozesebwa okulaba nga liremesa, teri nnyonyi esobola situka, teri misaire esobola situka, teri rocket launch esobola situka, teri biki. Nga nannyini lyo Hasi William Wude yali nickname ye bwe baamusindika ku mission nga America eremeredde mu World War II Japan n'akomawo nga emergency victorious ne bamutikkira n'omudaali. Bakama abe ne bamutikkira omudaali. N'eryato lino emission gye balisindiseeko terina kukomawo nga teritereereza mission yaalyo. Lirina okukomawo nga mission zonna ziwedde. Nannyini lyato ngamba America yabeekola ekintu esinziira buli wawulira erinnya ly'omuntu gwe babbulamu oba erinnya ly'ofiisi oba erinnya ly'emmundu oba erinnya ly'ennyonyi liyina okubeera nga mission gye balisindiseeko efaanagana ne mission ya nannyini kubbula mu kintu ekyo. Bwe babeera babbulamu nannyini lyo nga nkubuulidde byonna bye yakola era ne batuuka n'omuwa Medal of Honor for heroism. The United States military is highest decorated for valor. Ye medal gye baamuwa abantu basatu America be yagiwa oyo yekka yakyali omulamu, bali ababiri baafa. Waali mulamu. European Union yeeriwo kulaga nti ebigenda mu maaso ebiinamu omukono nakinaye European Union teyina nnyo mulamwa. America ekyekolera yokka kuba yekifunamu. This is a neo-colonialism issue. Bwe tuli tubonaabona baganda bange, bwe tuli tulinga abatali mu nsi yaffe, bwe tuli buli kimu kiri awo tetukyetegeera. Bw'ogamba nti America bagenda kujja wano okutuza mu neo-colonialism ng'ono full figure ne Museveni basiba bayogera. How different is it? How different will it be with the situation we are living into right now? Njagala ombuulire sigira ekifaananyi.
sigira ekifaananyi oli ku live media oli ne Godfather oli ku live media oli ku Godfather baganda bange embeera eri mu Uganda teyeetaaga kuvaayo kunyumiza embeera eri mu Uganda njagala gwe kennyini oveeyo ogimanyise munno nga ngomaze okugimanya ne munno agimanyise munne embeera eri mu Uganda mbeera mbi buli omu aliko nkusaba osuleko share buli aliko nkusaba osharinge muganda wange tusobole okulaba nga tweyuna obudde buli aliko nkusaba osharinge sigaana oyo yenna agikola mu copy kasita togyeditinga sigaana oyo yenna agipremieringa neddamu ne bagizanya live kubanzi yaba bakikola sikigaana abo n'abazitwala ku YouTube ne muzitwala. Our major aim is to extend the message to the people of Uganda so that at time T tugenda kuvaayo and we express our dissatisfaction mu Uganda. Nanyini lyato mubabuulidde Ase William gwe baali bulamu yawumula amaje mu 1969 era nga yawumulira ku ddaala erya warrant officer naye ng'olwaleero gyali mu West of Virginia mulamu tafanga yawumulira ku ddaala ya chief warrant officer 4 amaji agayingira mu 1963 n'agawumula mu 1969 aweze emyaka 98 olwaleero kati eryato eryo balisindise mu linnya ly'omuntu oyo nga nkulaze mission gye bamusindikako mu World War II nga America emaze okubeera nga eremererwa mu Japan nesituka nekomawo nebera victorious ebintu byabina nebinunula mu linnya ly'omuntu oyo kakati lyeryato lye babaweereza wano naye ng'ebintu byali ebisinga byonna bikolera ku science kali Museveni yazide maje agamaje bagenda gapadoninga bo padonins bakagambe shut. Look at the Malawi but no ya saga ye Malawi yennyini it is the very saga jetulinga jetugoberera amaje bagadisablinga ne bagajjako pin agamba nti no commander naye omuntu ono asobola okufuna abacuba nga bwe tukyogeddeko abacuba abo ne bagenda bakola ebintu mu nnyonyi ne mu mizairo ebya tukifiirwe kati gwe mulama gw'eryato eryo. The world is watching. Kenya mweri tetuvuddemu ensi mweri tetuvuddemu America tegenda kuva wano nga tesoose kutuukiriza mission yaayo ekyo mbabuulira teriyo nsi mu Africa yetengeredde bwe kibeera nga ensi tugenda kugiwa abacolonialists nga babagamba already tetugifunamu nga ffe tugirina n'abagirina abacolonialists ba Museveni yagamba mustard seed yazaalibwa between Tanzania and Uganda ku nsalo si waawano naye mama yali ava Tanzania be Rwanda kakati eggwanga era abalina si baffe tetulifunamu tetuliryamu kakati bano babeera bazze bwe mbeera nga ndi waka ng'ebyasigalira bya kitange omusika byefuga byonna sina kyenfunako naye ng'abantu banjerega mbu awo nno balabawo bagagga gali amafuta gaabwe biri ebizimbe byabwe byonna byali bya kitaawe omugagga najja nabba ebintu by'omusika n'agamba nze nzikiriza basasula ebintu nabigula naye mba temukkiriza mbasasula gwe nkuwa $2,000,000 naawe nkuwa 2 omusika muwa 5 buli omu ayogere muwe ssente mugamba nti ebintu bya kitaffe tobitwala oba mugamba atwala ompe kuba mbadde sifunamu
Waliwo agambye nti hooligans talk, you will be crushed. Already we are being crushed before even we talk. People are being crushed. Ngugambe nti the situation to follow is not different from the situation we are in today. The situation to follow is not different from the situation we are in today. Tetulina njawulo na lutalo. Fefe nyinyi olwaleero mu Uganda tulinga olwaleero ne wano wendi. N'olaba bulabi mwana ng'akuvaako mabega weekanga n'olaba nti mwana. Drone okuyitako obuyisi kubanga drone zibaddemu ng'abantu bazivuga bazirina. Drone akatale kaazo mukasi. Omuntu okuyitako obuyisi ng'avuga drone ofuna weekweka. Omuntu okujja ng'akutambulirako emabega ofuna woyingira. We are like we are in the war. Ugandans, let's uprise. This is time. Bampeta Godfather. Buli aliko sharing tuve wano. Tujja sinkana olundi. Buli aliko kusaba o sharing tugende. Buli aliko tekako share, tekako share, tekako share tugende. Buli aliko nkusaba otekeko share tuve wano. Bampeta Godfather. Sharinga. 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 Sharinga muganda wange. Buli aliko muganda nkusaba o sharinge. Godfather live media. President Museveni akkirize. Tumulabyeko nnyo. Thank you Bobi Wine. Project ye Kibumbe etandika week ejja. Project ye Kibumbe mu Bobi Wine etandika week ejja. Buli muna Uganda nkusaba oteekeko etoffaali. Project ye Kibumbe etandika week ejja. Hase Ude William bamubulamu eryato eryo kayirize kuba nunula. Akyali mulamu myaka 98. Mu Bobi Wine mwagala kumala kufa mulyoke mumukolemu ekintu kyonna ekimwebaza oba ekimujjukirirwako. Ekibumbe ekyo tugenda kukikola nga kifaanana olunaku Bobi Wine lwe yasookera ddala okwambala head armor ne bulletproof ng'ali mu combat emyufu nga kitujjukiza ekifaananyi kye twalimu n'ekifaananyi kye twayitamu. Asingwire Gerard, asingwire. If you don't know what happened in Libya and Iraq, America will never be on your side. According to the number of refugees here in Uganda, have you ever seen a Libyan refugee here? Gwaba Libya bali bagameko nti bakomplaininga. Embeera eriwo olwaleero ze sigira bweyawukanira ku mbeera eri Libya. Amasasi bagaba kubanca naggulo, okuttingana kuliwo okuttingana. Emisango ku poliisi waliwo abantu banyinyo batebaloopebwa tebagambwako. Tulinga era bali e Libya. It is just tugenda kubeera in reality than in a dream. We are in Libya in a dream and we are going in Libya in reality. Ayete bakulimba nti ensinga singagga etuuka kweriesa. Tewaliwo agenda kufaananya Libya. Bagenda kubateerayo butezi no flying zone nga teri kusitula nnyonyi, teri kusitula misairo, teri kusitula RPG. Tukyekolere wano ng'omusirikale alina kubeera kumpi okukola ekintu. Ate nga abasirikale ensi yonna ebawoninga ebalaba kamera zibalaba. Ansonga mundu mugambe officer sijja kyogera. Naye nga amagye gagenda uwanika. We need our country to come back to us. We are Ugandans. Kwange eryato lyaleetebwa purposely for East Africa. East Africa nayo owulirize bulungi ambassador Kenya ne embassy Kenya beyaddewa information ekwata ku lyato. East Africa ne mu East Africa nsi kyeyetaaga obuyambe bwa army oba obuyambe bw'eryato oba obuyambe bw'amagye si kyeyina amafuta ngeri eryato bwe limanyiddwa nti ddyo libbiri amafuta. Uganda amafuta bamubba be kubanga galina nannyini gwe yatugamba my oil my whatever. Sharing amuganda wange Bampeta Godfather tugende twebake. Uganda is worse than Libya. The Jesus Yugi. Bebana bana abategeera. Abali Libya tebatusabangako buyambi n'ate ffe tusaba ab'e Libya obuyambi obadde kitu.